Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo ku UG Update TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Mwebale nnyo okwekumira ku mayengo gano mu mikwano gyange abali eyo, abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo. Mwebale kubeerako nnyo ddala, abali mu Kenya, abali mu diaspora, abali mu America, UK, abali mu Saudi Arabia, abali Dubai, mwena mwebale kubeerako ku UG Update TV. Ntegeeza gwe inaina atanakuba ng'osubscribinga ogende maaso n'okuba ng'osubscribinga ku UG Update TV. Awula gwe amaze okusubscribinga kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo ddala. Muganda wange saagala kulwisaayo. Kaati bwe njogerera obunkenke ne paniki eri ku gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Obunkenke oluvannyuma lw'ekitongole kya European Union, amawanga ageegattira mu European Unions, gavuddeyo ne gateeka pressure ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era bwe njogerera kati ekiwalaata akitakula, takirekera awo. Bino byavudde ku ki? Jjukira emabegako awo omukulu amanyikiddwa nga Dr. Kizza Besigye ow'ekibiina kya PPPF yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 16 e Kenya mu kibuga e Nairobi mu Novemba w'omwezi guno, n'aba nga akakatibwako emisango egy'enjawulo gye ngenda okuba nga mbayitiramu. Era ekyo ekyamuviirako okuba nga bamutwala mu military court. Kaakati ekitongole ekya European Unions, amawanga ago gafuddeyo ne gateeka gavumenti ya Mwami Museveni ku nninga nti mbunnambiro nga n'akataayi tekannasala basobole okuba nga bata Dr. Kizza Besigye bamute mu bwangu mbulaga. Bamugambye bate Dr. Kizza Besigye mu bwangu kubanga bo bagamba nti ekyo kye baakola kya kutyoboola ddembe ly'abuntu, okukakaatikako omuntu emisango ssaako n'okumuwozesa mu military court. Bagamba ekyokuwozesa Dr. Kizza Besigye ssaako ne ba civilians abalala be bamukwata nabo emisango gye bamupaatikako okuva mu Kenya kimenya tteeka era kityoboola eddembe ly'obuntu era kimenyawo diplomatic relationship naddala ago amawanga agaagala okukuuma demokulasiya ssaako n'agalwanira eddembe ly'abasiviliani mu mawanga gaabwe. Era y'ensonga lwaki baafulumiza lipooti ng'eraga nti baagala Mwami Yoweri Kaguta Museveni alirizinge Dr. Kizza Besigye mangu nnyo. Misango ki gye baamuteekako muganda wange egimuvunaanyizibwa egyatuuka n'okuba nga bamuwozesa mu military court? We yali e Nairobi ku kisaawe yakwatibwa Dr. Kizza Besigye ne bamupaatikako emisango gy'okuba ng'atambula n'ebyokulwanyisa, ne bamuteekako n'omusango gw'obutujju. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati ekitongole kya European Union kivuddeyo ne kigamba ebyo byonna bya bwewussa bya kutyoboola ddembe ly'abuntu, era baagala Dr. Kizza Besigye abeere ng'ateebwa mangu nnyo. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gwe ki ky'olowooza? Bye bino bye tubadde tujja tubagamba emabega. Golowooza Uganda eri mu good relation, mu diplomatic relationship n'amawanga ago ag'ebweru ne western countries? Jojuzi twalabyeko ennyonyi za ggwanga lya US nga zibongera mu bbanga lya Uganda ne kiteekawo entiisa. Gulowooza kiki ekigenda mu maaso? Njagala ojja mu comment section okomentinge otangaaze bannayuganda gwe ki ky'olowooza ne ky'osuubira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye nkubiriza gwe osharinge okomentinge, gwe atanakuba ng'osubscribinga kubiriza ogende mu maaso n'okuba ng'osubscribinga, osharinge, olikinge, okomentinge gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza.